Abatuuze ku kyalo Mpomode mu division y'ewa Kisebuyiku basobeddwa olw'omwana omukyene yazaalibwa n'asolebwa ku kyalo kyabwe analiiko kitaawe bakulembeddwa mu ssentero Richard Kisolo ne Sylvia Nambozo. Olabira ddala nti bandibadde basookanga kufuna details kwabo abantu baabwe nti oba talinaako wadde passport ya Muchina, talinaako passport ya Muyindi, ebikwatagana ku gwe yazaalamu omwana n'omukyala mwennyini mama omwana ono talina kyamanyi ku kitaawe omwana ono. Bagamba nti omwana yazaalibwa Jennifer Olimbwa yalina ebbaala emukono mu yali akola ng'eno gye yasinkanya n'Omuchina bw'atategeera ne batandika okupepeya nga n'ebyavaamu kwali kuzaala mwana ono. Kisolo ategeeza nga nnyina w'omwana bwe yasooka okunoonya bba Omuchina yamufunisa olubuto n'amubula era bwe yaweza emyaka 2 nnyina n'amusuulira nnyina Nambozo Jessica n'abula. Yagezaako okunoonya Omuchina ng'amaze okumuzaala. Katalabika bamulagirirako nti aliyiganga n'anoonya n'alemererwa. Kisolo ategeeza nga basobeddwa ne mu kibira kubanga ne jjajja w'omwana ono yalemererwa okumulabirira nga kati babeera naye mu mpalo. Era ne waali abantu basobola kumuyamba bulungi. Era tusaba badde singa tufunayo amuyamba amuyambe. Yamba abaana abawala, ebitongole ebiyamba abaana abakyala, ebitongole byalina eddembe ly'abantu. Government ya Uganda, Ministry y'ensonga z'abaana tuveeyo tulabe nga omwana tumuyamba. Atendewaliddwa kubanga amannya agatuumibwa omwana ono geebukojja. Sylvia Nambozo akuuma omwana ategeeza ng'omwana ono bwayisibwa bubi naddala ng'alwadde. Ayitirira wadde n'okuzannya obuzanyi akantu olumukoonako akati olumukolobolako mabwamere. Bw'ati alaajanidde abazira kisa ne kitaawe w'omwana ono anoonye omusaayi gwe. Bayambyera ng'obo nga bakitukola bulungi nnyo nga batuyambyeko omwana kuba ne maama we mu butuufu talabika. Jibrilu Kayiso Kampanga, kansala wa division y'ewa Kisii, ategeeza nti abawala bangi abagwa mu mukwano ne bagwira nga n'abambakakibwa omukwano ne balema okulopa ku poliisi okuyambibwa. N'obuzibu ku bayindi. Abayindi bakozesa nnyo abaana abawala babakolera, tebawandiika mwana mulenzi, abamu babakozesa ku mpaka naye n'akubuulirako ng'atya ne poliisi okutegeera n'oga tugende ku poliisi nagamba tontwala. Sajja oba abantu abava mu nsi endala twakafuna keesi 2. Twafunako ey'Omuyindi n'ekyansi yatukwatako tugenda mu kampuni y'Omuyindi ne baba nga balina profile y'Omuyindi yazaala mu mwana so omwana oyo bamutwala India. Emmanuel Balukusa yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.